Olwaleero tukuza Sunday eyo16 mu budde obw'omwaka. Sunday eno eyaleero eggulawo n'essomo erisooka. Ng'essomo lino tuwulira Abraham nga ayaniriza abasajja abatambuze mu maka ge, n'abalabirira, n'abakolera ekyokulya, n'abawa amazzi ag'okunaabako, ate basobole okweyongerayo ku lugendo. Nga mu kino Abraham atulaga engeri y'okwanirizaamu abagenyi. Kyokka ate essomo lyaffe lino ne lituyunga bulungi ku lunaku lw'Omukama lwe twakuza oluwedde olw'15 ku lugero olw'Omusamaliya. Omusamaliya eyasanga omusajja gw'atalina kyamanyiiko naye ng'ali mu bwetaavu. Bw'atyo n'Aburahamu asanze abasajja basatu abali ku lugendo lwabwe nga talina kyabamanyiiko n'abayamba. Era mu kubayamba okwo laba Omukama bw'amugirira ekisa. Ffenna tumanyi bulungi nti mukazi wa Aburahamu yali mugumba era nga tebasuubirayo na kuzaala ku mwana, naye olw'ekisa kino kye yabagirira, kye yabalaga, bwe baali bagenda ne bamugamba nti we tunaakomerawo mu madda tunaayita wano, era mukazi wo aliba olubuto ng'afunye omwana ow'obulenzi. Mukwaniriza n'okufa ku bantu bannaffe, mukwaniriza n'okufa ku bagwira, mukwaniriza n'okuyamba abali mu bwetaavu, Omukama bw'atyo nno bw'atulabirira. Ate mu kutulabirira ng'atuweeramu n'omukisa ne tufuna n'ebyo bye tubadde tetusuubira nti tunaafuna. Evvanjiri eyaleero ate mu ngeri ey'enjawulo neddamu tugattira awamu kye twakuza ku Sunday eyo15 ne kye tuwulidde mu ssomo erisoose, ng'egeraageranya okulabirira abali mu bwetaavu ate n'okubeera awamu ne Kristo. Nga tuwulidde Marita ne Mariya nga baaniriza Omukama mu maka gaabwe. Marita n'asalawo nga Abraham bwe yakola amufeeko, amufunira ekyokulya n'emirimu nga bwe tulabirira abagenyi abazze. Kyokka ate Mariya ye n'asalawo okubeera ku bigere bya Yesu ng'awuliriza. Mu kwemulugunya kwa Marita ng'agamba Yesu nti mwannyinaze atudde butuuzi naye ndesize ntawuke mu bingi, lwaki tomuŋŋambirako nannyambako? Yesu Kristo naffe bw'atyo n'atuweeramu okuyigirizibwa ng'amugamba nti Mariya alonzeewo ekisinga ekitagenda kumuggyibwako. Ekitegeeza nti ne Marita kye yali akola kyali kirungi naye ng'ate waliwo ekisinga. Nga kyekyo nno ekisinga, Mariya yalondawo okuwuliriza kigambo afuuse omuntu, okuwuliriza Kristo kigambo wa Katonda. Bwe kityo tuyinza okigeraageranya obulungi n'Omusamaliya omulungi. Omusamaliya omulungi gwe twawulira Sunday ewedde, omusaaseredooti n'Omuleeviita baalondawo okusigala nga batuukirivu okusinga okuyamba eyali mu bwetaavu. Kyokka Omusamaliya ye n'alondawo okuyamba okusinga osigaza obutuukirivu obw'omubiri. Olwaleero Mariya alonzeewo okuwuliriza Kristo okusinga okumufaako mu kufuna ebyokulya. Gye nasomera Sunday ewedde nawe ekyokulabirako nti omuntu ng'ogenda okukima omusaaseredooti okugeza ku kigo ajje mu kisomesa n'osanga muliraanwa wo nga yeetaaga okuddusa mu ddwaliro, osooka kuddusa muliraanwa wo mu ddwaliro oba osooka kudduka ku paalishi otuuse omusaaseredooti eri ekisomesa? Omukristo omu n'aŋŋamba, Father, nze awo nsooka kukima ku Father, at least basome emmisa ono omulwadde beeyiye. Omusamaliya omulungi awo waaviirayo ate ye n'atulaga obulala nti ate okuyamba omuntu kyandisoose. Kyokka olwaleero Kristo kyatugattirako
okuwuliriza ekigambo kya Katonda. Bannange, newankubadde biri byonna birungi, newankubadde mu biri tuyinza okukola emirimu emiyitirivu, naye okubeera ewali Kristo ate kyekisinga. Tetwandisaanye nakitujjako oba ffe ffennyini okukyejjako. Okugeza, oluusi tubeera mu mmisa n'olaba omuzadde ataagunjula abaana bulungi, abaana bazannya, omuzadde n'asalawo asooka afuluma ebweru, adde ku baana, temukola kino, temukola. Obudde nno bwakuyigiriza, agenda okudda nga n'okuyigiriza kuwedde. Abamu ne mu evanjiri etuuse, tuyimirire tuwulize ekigambo kya Katonda, n'olaba omuzadde n'afuluma nga n'akwata essimu. Nogamba ebyo byonna bikulu, tulina okubikola. Tomanya ayinza okukubira essimu eri mu bwetaavu, naye bwe kituuka kuwuliza kigambo kya Katonda tusaanidde bulijjo okulondako ekisinga. Ate bwe kituuka mu bavubuka ne kiyitirira, ennaku ezimu tuba tuwuliriza amasomo oba tuli ku vanjiri oba kuyigiriza, n'olaba omuntu ng'ali ku WhatsApp nga bw'addamu message essimu n'agijjako, n'eddamu n'ekaaba n'agiddako, ng'olabira ddala si kugamba nti oba essomo alina ku ssimu kwagoberera, naye ng'ali mu message, ali mu WhatsApp. Evanjiri ya leero tuyita okulonda ekisinga bulijjo, naye ng'ekisinga ekyo Pawulo omutume kyatugambye mu ssomo eryokubiri nti bannange, mu bannamawanga eyo waliyo ekyamagero eky'ekitiibwa, kiyitiridde mu kitiibwa, era ekyamagero ekyo ate waliyo n'essuubi ery'ekitiibwa, ng'essuubi eryo ye Kristo. Kristo oyo yali mu makkati gaffe. Bantu bangi abeegomba owulira ku Kristo. Ffe omukisa nga tuguyina, tulondewo bulijjo okuwulira Kristo, tulondewo bulijjo okubeera ku bigere bya Kristo. Wano nno evanjiri ya leero ate mu kikolwa kya Mariya weddiramu okutumenyezamenyeza ku bukristo bwaffe. Ffe abeeyita abakristo tusaanidde bulijjo okubeera abayigirizwa, okubeera abayizi. Mu kubeera nno bwe tutyo abayizi, mu Buyudaaya omuyizi ng'awuliriza omutendesi we yatuulanga ku bigere bye, n'awuliriza nga mu kuwuliriza bw'anaakula agenda tuuka ekiseera nga naye afaananira ddala omusomesa we. Era abayizi bangi nga bababuuza, gwe wasomera wa? Wasomera waani? Era nga n'okumanya nti gwe wasoma, nze nasoma ewa gundi, nga Pawulo bwe tuwulira ng'atunyumiza mu bikolwa by'abatume, nze natuula ku bigere bya Gamaliyeeri, kubanga ye yali omusomesa omukulu mu Buyudaaya. Era nga nti wasomera ku bigere bya Gamaliyeeri kitegeeza wafunira ddala ku kinyusi kyennyini. Ne Mariya olwaleero ng'ali ku bigere bya Yesu afunira ddala ekinyusi kyennyini. Naffe bwetyo bwe tuyitibwa nti bannange, tukolerere nnyo okugabana ku kinyusi ku Kristo, ate waleme kubaawo akituggyako. Bwe tutyo ng'Abakristo amaloboozi mangi agayitiŋŋana, bantu bangi abagamba nti balangirira Kristo, bantu bangi abamu beeyise na Kristo, naye Kristo atuyita olwaleero tutunuulire Kristo yennyini, tuleme kwebuzaabuza mu kumuleetera byakulya. Ennaku ezimu tugenda mu maka ng'oba wabaddewo ekitambiro kya mmisa, n'olaba ab'omu maka nga bali mu kutuuyana, gundi tafunye watuula, ate ebyokulya binaamala, mmisa neggwako, oli ali mu kiyungu, emmere tebagibba, bannange ennyama tebagibba, naye nga mmisa egenda mu maaso. N'osanga omulala, gundi tafunye, ajanga otuule wano eno, nze kanyimirira, abayakamere, ate ne gundi azze, mukubire gundi aleeta obutebe, mmisa neggwako, ng'oli mu kutawuka mu bya Malita. Omukama n'atuyita bw'atyo, tulonde bulijjo ekisinga, naye ng'ekisinga ekyo kwe kuwuliriza Kristo. Nga tuwuliriza nno Kristo ne tubeera ku bigere bye bwe tutyo, tujja kutuuka mukadde nga Pawulo bw'atugambye mu ssomo eryokubiri, nga naffe newankubadde tuli mu nnaku, newankubadde tuwulira nti waliwo abatunyigiriza olw'okuba twagala Kristo,
nga kituleetera emirembe, nga kituleetera essanyu, nga tusanyuka nti mu mazima tugabanye ku kubonaabona kwa Kristo. Kyokka ate mu ngeri y'emu ffe nnyini nga tumaze okunnyikira ekigambo kya Katonda tusobole okukola nga Pawulo bw'atugambye ng'essomo eryokubiri liggwa nti oyo Kristo gwe tulangirira era eri abantu bonna tukola kyonna ekisoboka okakasa nti buli muntu amanya Kristo. Tukola kyonna ekisoboka nti buli muntu tumuyigiriza Kristo. Abantu bonna kuba tukimanyi basobola okuba abatuufu mu Kristo Yesu. Ffe aba Kristo abatambula ne Kristo bwe tutyo nga tumaze okunnyikira nga bwe tuzze ku Sande eno tuddeyo. Ffe abatudde ku bigere bya Yesu nga tuzzeeyo mu maka gaffe tukole kyonna ekisoboka okuleetera abalala okutegeera Kristo. Tukole kyonna ekisoboka okuleetera abalala okunnyikira Kristo. Omukama abeere nammwe.